Yes, nkwaniriza akadde kano wasize otya wasibye otya gwe wenna following Faadi TV gine nkwebaza negamba nti wakola kyamaanyi okubanga wasubscribinga ate n'onyiga ne kade bagita Faadi TV gyabali mu ggwanga erya Qatar, Saudi Arabia mbatumideko n'embebaza. Laavu ya Nabatanzi kosa ne Blasio mukasa Zambali ekutte wansi ne waggulu. Nabatanzi munnanga wandiika obugambo ku mukutugo ogwa Twitter se bweyavudde nagamba nti omuntu bw'omwagala ennyo omuwaaki oba bwakuliraanye nnyo okola otya bannange. Nabatanzi ne Zambali Blasio mukasa abasinga bagamba nti Nabatanzi abala kasente ka Zambali kubanga essaawa yonna Zambali yalifuuka MP Member of Parliament era nga wonna Nabatanzi nti akasente ajja kuba akola ki, ajja kuba akafuda mu bujjuvu. Okuva olunaku olw'eggulu Nabatanzi awandiika obugambo ku social media obulagira ddala nti munnanga ali mu laavu ne Zambali Blasio mukasa. Obugambo obwo abuwandika ku mukutu gwe ogwa Twitter era abasinga bubogezezza ebikankana nga bagamba omwana naaba owoolugave. Kiki ekyamutuuseeko obugambo ng'ayogera bwakumuukumu? Omwana naaba obugambo ng'ayogera bwakumuukumu kikyamu ki ekyamutuuseeko? Ekyamutuuseeko? Omuntu bw'omwagala ennyo omuwaaki oba bwakuliraana ennyo okola otya bannange? Obugambo bwasusse Nabatanzi bwayogera. Nina kuba mbalaga ebirala bya postinze ku mukutu gwe ogwa Twitter. Yuka tugenda mu kulonda ennaku z'omwezi 15 ennaku z'omwezi 15 omwezi guno gwa January lwakuna lujja baaba kutuusa okulonda kutuuse ne wiiki tekyawera okulonda kutuuse ne Nabatanzi yaate ali mu laavu ne Zambali. Abasinga bagamba naaba obala kaki, lwaki ogudde mu laavu ne Zambali nga Zambali agenda fuuka MP? Obala kaki lwaki ogudde mu laavu nga Zambali agenda fuuka MP? Obala kaki Lwasa jjukira akyali eri akyakuba entoli sewo Lwasa akyakuba entoli nti Nabatanzi yamukola ki? Yamunyaga. Akyakuba entoli mpaka nakaakati akuba entoli nti Nabatanzi yakola ki? Nabatanzi nti yamukola ki? Yamunyaga mpaka nakaakati akyakuba entoli. Era agamba nti essaawa Nabatanzi mbw'ajja kusesema ebyo bye yakola ki? Ebyo bye yanyaga bw'ajja bisesema ajja kusindikiza Nabatanzi okuba nga asesema ebyo ebibye bye yakola ki? Bye yamunyaga. Lwasa Emmanuel munnange ndowooza olengera ebigambo ebirala Nabatanzi yavudde n'agamba nti bannange nze mbabuulire saagala mugambe nti saabagamba Zambali Blasio ani amulabyeko. Omwala oba abadde ki? Abasinga bagamba Nabatanzi kikyamu ki? Kiki ekikutawaanya? Kiki ekikutawaanya? Obadde ki? Obadde ki? Abasinga batabutwa naye nga nsonga zeezo laavu ya Nabatanzi ne Zambali Blasio mukasa yandiba ate munnanga ate ekoze eki? Yandibanga ate ebaluseewo mu kaseera ketutasuubira mu kaseera katono. Yandibanga ebaluseewo mu kaseera katono ketutasuubira. Yandibanga laavu yaabwe ekoze eki? Yandibanga laavu yaabwe ebaluseewo. Naye nga mbaagala nnyo era mbeebaza ne mbagamba nti kyemwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga ate ne munyiga ne ku kade. Bagita Faadi TV yoki mbeebaza mwena abanfollowinga nammwe abagyekumirako ne mbagamba nti kyemwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga ate ne munyiga ne ku kade. Bagita Faadi TV yoki yongera okubanga ogifollowinga, yongera okubanga ogyekumirako. Bamuyita mukyala Nabatanzi kosa ne Zambali Blasio mukasa bandibanga munange bagudde mu kiravulaavu ekitagambika. Abali Canada mbatumiddeko mu Toronto, Saudi Arabia mu kibuga kye bayita Riyadh, abali mu ggwanga Uganda mu kibuga ekikulu kye bayita Kampala mbeebaza. Wiiki ejja kulonda ne wiiki tekyawera nnaku bunaku lwa ku Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday tuli mu nnaku 5
Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. Nakumekanya. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. Tubalayo ennaku nnya. Abo tuba tubala ennaku nnya. Tubatandika ku lunaku lwa Sunday tuba tubala ennaku nnya Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. Okulonda kwa lwakuno olwa wiiki gyangenda ku mwezi 15. Sweet Nabatanzi Corashes ono awa Zambali. Omugamba atasidde okubanga bagusala bannayuganda ku mitimbagano nga bagamba nti Sweet Nabatanzi nti baaba yandibanga yagudde mu kwano ne Zambali. Ono awa Zambali Corashes ono awa Zambali. Naye nga binaggwerawa bino ensonga sizaakugwa kati yongera okubanga ofollowinga Faadi TV Dwalio Faadi News KBTVUG kosaneke RTV Uganda nogwa atanaba kubanga osubscribinga ngena kusubscribinga onyige kade kubanga nze ono updates mba nazo each and every single day. Gwe just ekikakatako kiri kimu kyokka ku followinga subscribinga anyiga ku kade bagita Faadi TV Nabatanzi love ye ne Zambali bless omukasa yandibanga yeyongedde okubanga bajongeramu ebirungo n'okubanga munnange ebeera nkwafu nnyo nyini ddala nnyo nyini ddala. Naye nga nsonga zeezo like nga commentinga subscribinga nyiga ku kade bagita Faadi TV yogi Nabatanzi Zambali bless omukasa love yandibanga eyongedde okubanga munnange ekula. Manyi omukwano gukula bukuzi jjukira bakola ku media yemu kakati munnange omukwano guyinza okuba gubaddengawo wakati waabwe nga gukula mpola Nabatanzi tabanga ali mukola fujjo just tabanga ali mukola fujjo just ne baba mukazi onanyirira Nabatanzi alabika bulungi ekyamazima Lwasa ali musajja twamalusu gamuyiika buyiise ebigambo byabegero faako bufu yawudde nti Nabatanzi ne Zambali bali mu mukwano agamba Zambali teweesembereza yagenda kukamula akasente koko nasebo Lwasa yekwasa Nabatanzi yamuviirako kubanga mbwa yavuwala banne Lwasa musubscribinga mbe bulungi Faadi TV